Ya balungi abanda banze Senga Justine Nantume ngamba gomesi kansuenti muli bulungi nnyo mukama ibale bakuma neno mbategeeza nti mbadde nga nange mbalowooza naddala kwogera ku nsonga z'amaka z'abakyala n'abami naddala abafumbo nammwe abanoonya nammwe ababukowa naye nga mbagamba nti munansanga awo okunsanga muwafunise olina kunsanga ku YouTube kale nange naguddewo channel yange oteekamu buteesi Senga Justine Nantume Nantume awo bonfuna bulungi nnyo ng'olaba biki ng'oyiga okuyiga tekuggwayo n'okumanya tekukoma beerawo omanye Senga asomesezza ko ki kubanga bangi nnyo temumanyi bintu mufanye okugula buguzi ddagala naye nga n'eddagala olusi olitule nga lize n'obutakolera so nga te counseling yeetaagisa nze njagala nnyo okwansolinga nnyo omuntu naddala nobeera ono neebuuzaako Senga kino kibeera kitya Senga enku zange nnyimpi emu mpanvu endala mpanvu Senga nkikoze ntya nemba nga nkunnyonnyola nti naye nennyimpi esobola okuvaayo netuukagana ne ginnaayo ebintu bwe bityo mwe bataata abamu amaanyi matono naye nga ggwe oyagala ddagala so nga n'oluusi teweetaagisa ddagala nga weetaaga byakulya buli nakunywa nakukendeza ku stress z'olina n'obanga amaanyi g'ekisajja ogafuna kale bingi nnyo byonna by'olina okuyigirako nze kennyini Senga Justine Nantume ogenda bugenzi ku YouTube goteekamu amanya Senga Justine Nantume Nantume ng'omanya nti ogenda kubanga ofuna lwe kyoba weetaaga ate ebibuuzo byo nze ndirweddo bibaddamu byonna tunyumirwe tusome kuli kusoma kuyiga leka gamba nti nze nayiga namala dda okuyiga tekuggwayo ne bajjajja ne bakyalina kye beebuuza oba okitegedde kuba kati bajjajja bayinza okubanga ebintu ebimu byali ku mulembe guli simanyi gwani tuli kuki ku .com edda yali analogo kakali nga nejjajja ebyennaku zino tabimanyi n'abuuza nti mpulira abaana okuyitako ku luguudo lw'ebbakuli lweruluwa luno olugenda emmengeri waggulu eri nti olugenda munnange siri oluguudo lw'ogamba jjajja nti ewa bbakuli nti ye bw'okimunyonyola akwata ne ku mutwe n'agamba nfudde abantu bagenda ku luguudo olwo nti ye oba bakyala akala matendo bbakuli nti ye so nga ate bajjajja bedda bali tebabimanyi kale kyenva kugamba nti gye tukomanga ensi egenda ekula buli kimu kigenda kikyuka ate okuyiga kwensinga okwagala omanyi bagamba nti eyakoowa okubuulira oba okuyiga era sigala nga bw'abadde era teyeeyongerako n'olwekyo nze maama wange yaŋŋamba nti Nantume okwegomba kirungi nnyo kubanga bwe weegomba ekintu mukanda mugulu osobola okubanga naawe ogenda kukola okole nnyo kifune so si kugenda kukibba wabula weegombe tinjagala kagoye ako baba akatunda mmeka genda ne mu dduuka kalamuzi okamanye ebbeeyi yako naye kola nnyo olima nnyo nga nze nima kasooli muwemba bijjanjalo kasooli nga mwenzi gyensimbi n'okutunda endagala eruweero ku mutwe nno nga nzijja ewaffe mayiro ziriwo nga 3 okuva mu kyalo okutuuka eruweero naye nga njagala nnyo okulaba akagato munnange keyaguze nange nsobola okuba nga nkagula nga ntunda endagala nga nzeetika ku mutwe kale noweekugambira nti munnange sanyuka nga bw'oyiga ne Justine Nantume kuseka kunyumirwa kwemalako stress nze bannange channel yange egenda kubanga bamalako bumazi stress saagala byakunyiga oba omanyi olina ekinyiizo oba emirimu gikusumbuyemu ensimbi ziganye genda bugenzi waleeri ng'onyiga Senga Justine Nantume Nantume awo ng'olyoka ofuna ng'onyumirwa ate oseka nga bw'oyiga onyumirwa nga ate ofunamu ekyokuyiga awo wenyini nga tutandikiddeawo osomesa emisomo gy'amaka naye baserebu banno obufumbo nga buganye obufumbo omanyi obufumbo bw'ennaku zino bwazzaala kubanga nange akugamba wanira nange siri mufumbo ojja kugamba nti lwaki Senga gw'oyogera byonna byonna nga naye toli mufumbo naye nga nze nafumbirwako omusajja omusambi w'omupiira Masias Kaweesa nemala emyaka 8 9 wenamufumbiriro mama nyabo myaka mingi na nnyo kubanga ndaba benzizzaawo kandabe abaze basamba mukaawo okusambako okutegeta abaze basamba mukaawo bawera tomusiza mwebyo naye nga kale obufumbo bw'ennaku zino bwazaala olw'ensonga nti oyinza okwagala omuntu nga gwemusuubirizaamu nti bwenna mwagala ono gundi agenda kubanga apushinga ennyimba zange bwenna yagala gundi agenda kubanga angulira ennyimba ewa gundi agenda kubanga ntwala mu situdiyo ey'ebbeeyi bweti ne bweti n'amwagala olw'ekyo waliwo okwagala omuntu ng'omwagala lwakizibu akuyamba kuyise mu ekyo so si kumwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo kyova olabera ebiseera ebisinga nti bw'abanga kyabadde amwagala kakifunye ng'obufumbo bukomaawo nga bawukana negolowooza nga gwe Senga ki ekisinga obbatabulaawo
nze nkugabye obufumbo bw'ennaku zino bwazaala ebyokulya ne bwe bibaawo kubanga banyo tubalabi nga balina n'obusobozi nga bagagga naye n'owulira nti ate bakoze eki nga bayawukanye so nga badde beesobola buli kimu bali bulungi naye ne weebuza olowooza baavudde ku kina abagagga bulijjo tubalaba bulijjo nga baawukana enkya n'eggulu naye nze obufumbo bw'ennaku zino kugamba nti zaala buli omu awasa munne ng'alina kyamusuubiramu noono n'afumbirwa munne naye ng'alina kyamusuubiramu bw'amala okifuna obufumbo buba buweddewo. Senga lwaki gwe amaanyi gonna ogamalira nnyo ku bantu abali eyo wabweru yeti nga naawe oli sereebu lwaki tobayitako mu misomo gyo bano basereebu banno? Ssebo nze ntegeka nnyo ebiseera ebisinga amaloboozi mu kisenge wali mabegako nga covid nabakujja naye batono nnyo abajjayo basereebu batono ddala era bwajja abayo n'obuntu bumuleeso bakujja kumalirako biseera so natassaayo kirowoozo kigamba nti kange nenjige kubanga nze emiramu ajjange gyo n'ebivulu byenzize ntegeka sigamba nti ntegekeddeko ddagala bajje bagulireko eddagala era ndowooza emiryango ku labonita temulirabayo akayiwa b'emmanju ndeetayo kale obutonotono nti singa oli aba ayagadde naye nga si kyekikulu ennyo nti ntunda ddagala wabula ntunda bigambo byange binva mu katwe kano oba ebinva mu kamwa omuntu abenga afunamu ekyokuyiga tubabuulira nti oba n'omwagalwawo mukwata otya obeera otya kati mulimu abafumbira obufumbo nga bato kati nga ffe nze onennyawulekamu kubanga nalina emyaka ndowooza 16 17 enakeera munnange mukama wange Lord Fred Sebata yatufumbiza ebiseera ebyo yagamba tuli mu matendo promoted singers n'agamba saagala kufiirwa abaana bange buli mwaka kubanga obulwadde bwa sirimu buzze Masaka bungi n'olwekyo awo nno mu 9 n'agamba buli atalina musajja adde ku kyalo ewaabwe afumbirwa ajja n'omusajja ne kaadi ekakaza nti muli bafumbo alina omulenzi mu kibiina naye amwanjule manye nti bwe muva wano mugenda kka muli bafumbo ate bwe muva ewaka muze ku mulimu era muli bafumbo mujja kusobola okwekuuma si kufuna musajja mu kivulu si kufuna musajja mudongo mu gurupu byo tabyetaaga kati munenze nalinamu abandeddeza naye nga teri yali abojjeza ku nswa oba yali akozezzaako mu kibya kyange kubanga yali ekyaliko nessebo nva mu kyalo nno ng'ekyaliko gayayega mu kibuga munege gagitu nalina effujjo eryensi si ddalu kubanga weddala bakuba mayinja naye nalina effujjo eryensi yonna naye nga kizibu kubanga ate mikwano gyange balenzi nga nze mbeera omuwala omu mu balenzi nga 8 naye ng'omukazi ndi mwogo oba omuwala ndi mwogo omu kati ate ne banenfuuka bulooka abakwanira ate abakyala be baba bantumye baba bawala kale nga terina omwaŋŋambako nga nafuuka mwannyinaabwe nze era nakati mikwano gyange basajja okusinga. Senga ennaku zino obutulaba obufumbo bw'abaserebu tuwangaala kaguba omwaka ogumu n'ekitundu oba emyaka ebiri so nga ate otunuulira kapu y'abajofre Lutaaya ebaddewo ebbanga otunuulira bakusaasira wadde babaamu n'obutakkaanya naye era bo bawangadde up to now Sophie Gombya kyekimu naye ab'ennaku zino Daddy Andre tanaweza na mwaka nina Rose borowooza buzibubuuka ku abo bo tetumanyi wa gye bavudde mu kwagalana kwabwe na bbanga ki lye bamaze kubanga bonna bantu bakulu wenjogerera we batuuse mu budde buno bwe balimu ebyo bantu bakulu nze sirowooza nti nno bandibadde bayawukana ate ne badda mu mawulire naye nze ku lwange nze bwe mba ndaba bagamba mbu eyo gye tuyitira mbu si bituufu mbu birimu akandolindo oli waliwo oluyimba lwe bagenda ofulumya naye ate wekaba kandolindo oli omusajja n'alangira omukazi okutuuka ku ekyo gwe omuwala wabadde okulaba nga omuwala azza omuliro anti era sooka buuzeemu olabe omuntu alina ku magezi asirika n'agamba kantireke nkisirikirire kale asirika naye nze ku lwange nze ndowooza tekiriwo naye bwekibanga bwekiri bambi kibi nnyo tekyansanyusiza kubanga eyo kapa ko ziba zigamba kapa ababeera babiri ziba kapa kale eyo kapa gy'ogambye bwe babeera babiri bambi badde bansanyusa nnyo nnyo kubanga kintu bakitandise bonna bakulu baliddeko buli omu ategedde nti era wasaidoga nti kanfumbirwa ono Ladyandule era ndiddeko akawera gwe wakaliddeko omwoyo mutondo nze mbadde ŋŋamba bakyasobolera okubeera mu kansolinga ababiri ne bajja ne tunyumyamu nabo tebasobola okuba nga baddiŋŋana kubanga ekyabatabudde sirowooza nti kyamaanyi nnyo bwe mba ndowooza bwe baba nga baatabuse naye nze ndowooza tebaatabusa abantu abo oli kyali waabwe era owuliriza ne ku nnyimba zaabwe nnyo nzaagalana nnyo nnyo bakubire kasimu batuuze gwe omukulu nja kuba naye ate bayinza okunnyooma oba nze nenyooma kubanga nnyinza obakubira ne bagamba ate oyo
ayita nibeera n'okumpita upcoming oba mu myaka gyabwe oba biki ebintu bwe bityo kati oluusi mba ntya ate nze njagala nnyo omuntu anoonye nga nze simunoonyeza andi wansonga naye ate bayinza okuba nga munange banjevu noba oliawo nga tebandabawo naye nga nze nsobola okunyumyamuko nabo ate ebyenyumiza ate mwana tunebikwatayo ne bayamba nebibeera bombi omanyi n'engeri gye mwefunyemu nakyo kibatalira nga nakyo kyavaako obuzibu si kuva ngeri gye mwefunyemu sijja kugamba nti omusajja okuwangala naye tyakukwanira emyaka 10 sijjaga nti oyagala okuwangala n'omusajja nti beera naye omukwanire emyaka 2 nga tannalya kamuntamu lwe mujja okuwangaala ennyo nedda biri bya chansi ne gwosanze olw'olumu ne musamba akapiira mune muyinza okujjamu omukono ne mukola obufumbo ne mukaddibwa mwembi nze nkugabye obufumbo bw'ennaku zino bwazaala oteba butebi n'ogamba nti leero nfunye omuntu mukalona muggulu nti nteebye butebi mbadde sikisuubira tuyinza okuwangala okumala ebbanga ng'omu musiru ku munne naye obufumbo bw'ennaku zino bonna baagala babeera abagezi so ku bufumbo kubaako omusiru n'omugezi ng'omugezi yaluwa ye mwami bw'omukyala afuuka omusiru okuleka omwami wefuukira omusiru ng'omwami omukyala akusinga ku nsimbi nga gwe omwami ensimbi z'oteeba ntebe lwalumu kati gwe beerako omusiru ono omukyala muleke abeere omugezi kubanga akusinga mu byennyingi oba mu byenfuna yesebo naye wetuba tutunuuliddemu mejale twesigame nnyo ku baserebu because naawe yegundi yemu mwoli oba industry yemu gwolowooza baserebu okwedeetinga ab'ennaku zino oba abaana b'ennaku zino baserebu abakajja kibakolera kyandibadde kibakolera singa baba nga bakkiriziganyiza naye waliwo okuba nti nfumbiddwa gundi lwa kitone njagadde gundi lwa kitone kyayina neyeyambisa nafuna omukisa okweyambisa ku nsonga eyo ate ebyembirabayo najja afunyawo n'olubuto oba oliawo abalala ne bazijjamu oba ne bakola batya naye ng'ebiseera ebisinga tekiba nti nno kiba kivudde ku ntobo ya mutima gwe lwansonga nti abaako ayina ekirala kyabakola ki kyabamwetaaza kubanga ne gweyagadde olunaku olumu osobola okubeera naye okumala ebbanga singa muba mwesigaŋŋana nga mukkiriza mu bulungi ne mu bubi nga muli babiri kubanga kati gwobeera senga wooli naye yekojjaawo olw'ensonga mwefunye bameka babiri tewabaddewo wakati awo omuntu nti oba senga yabayimiriddemu naabanga abuulira gwe noono n'amubuulira ne musobola okuba nga mukwatagana bwe muba nga musazeewo okwebuulira mwembi nti buli kyolabye kikyamu mbulya dayirekiti naye buli kyalabye nakubulya dayirekiti n'otava mu mbeera musobola okubeerawo okumala ebbanga naye kati ekibi nti kubanga gwe omanye oli kiwagi noono kiwagi nze ŋŋambye nti ku bufumbo kubaako omusiru n'omugezi ate okubanga ono ali ku piiki ono tali ku piiki ono kwali w'amaanyi obanga bonna beeyimusa kyafekitinga kitya relationship ekyo sijja kukigambako nti bakiyinza okuleeta obuzibu bwebaawo n'omukwano mwembi ababiri omukyala ne wabanga w'amaanyi ennyo ng'omwami oli wa wansi naye nga mweyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo musigala mugenda maaso n'omukwano gwammwe naye wabanga olina kye wali omusuubiramu nga kyosanze si kyobadde oyagala era bikyayinza okuba nga obufumbo bumajja kumala mwaka gumu era bulemu ate buveemu mu ntabuka embi mudde mu mawulire mudde mu mativi ensi etegeere waawe mwava ne we mutandikira te ne we mukomi olowooza kirungi nnyo okubanga mwawukanye omwami oba omukyala n'ayogerera mu n'ebisongo ebyo tebyandibidde birungi kubanga kintu kyandibadde kyakyamate nga kya bbeeyi si kirungi kuvaayo kumwasanguza kwogera byawa na byawa gundi munywa shisha gundi ayingira mwenda gundi biri biba byamaka era bwe bayimbira nti ebyomunju bino ebyomunju wada ebyomunju tebitotolwa ebimu tebitotolwa osirika oba osanze omuntu alina akagere katono akasamba akapiira nga kati kakibiti kisirikire wadde mukyawaganye tokiza ku ntimbe tokiza mu mawulire kwogera nti ekyankyayisiza gundi akagereke katono ti ekyankyayisiza gundi ekibbo kye kigazi kyaggwako n'enjulu ebyo tebikola makulu bannange mbeegayiridde bannange temwesusa mu ngeri sengoyibala oba emisajja bonna nina because tulaba obufumbo buno obwawukanye otunuulira obwa Momo ne Dax Cartel Nina Rose ne Daddy Andre era owuliramu nti emikwano gyegyasigudde mukyala wange oba gyegyasigudde omwami okuva ewaka ne twawukana gwe emikwano gyesiga kwenkanawa nze emikwano njesiga emikwano gyange giba gigendera ku peesi yange ebiseera ebisinga
kubanga nze Nantume siri munywi wa mwenge nnyo olw'ekinyumu nti tuli ku mikolo ndi ne bannange nga 8-10 bwe tuli twesanze okuvaawo ku babbowa ne mebabbowa nnyo nywayo kaakacupa ne kakomberera paka lutumala omukolo oba kitegeddera era mikwano gyange gimanyi nti Nantume si munywi nze Nantume siri mu baazi simanyi muneekuba ndongo kyonsange mwanze noba musiri kuba mugavana obawa sisobola osinga nze bwe mala emirimu gyange kuba nkuwa gino gya radio gino gya TV kugendako mu zi comedy store kuddawa kati bwe ntuuka eka mba mukoowu kati ze sobola gamba nti ntuuse saa 7 mabidongo ate nyambale nti ngenda musiri kuba mugavana era sisobola nze era ne ronche ezimwe z'abantu amuzinnemesa oluusi mba n'ebivulu byange nange gyenzungidde kati bwe nkomawo ne bangamba tegenda ku Serena waliyo emikolo bakuwadde kaadi nze oluusi binnema ne sikola ki ne sigenda kati emikwano gyange gye nnina nagyo giringa nze nagyo si mibaaze nti oba ginakulira naye kati oyinza okuba n'emikwano nga gino gyo ginyujja shesha gino tegiva ku biiki gino tegiva mu ndongo gino bwe gityo kati abakyayinza okukyusa timing naawe nobanga ogendera ku byabwe balangira omusajja gwoyina ne bamulana nti kati gwoba wamunyumya n'omutaggulula n'omuyuzayuza n'omwambula okuva ku mutwe paka kagere kati nabo bennyini bwe bamutabuse oluusi bayinza okulwanirako entalo oba oliawo oba okulwanira ate oli gyegye mikwano oba oliawo tomanya mukwano byebyo bibireeta naye nze kati nze sirina mikwano egyo bwe gityo mikwano gyange gyonna gigendera ku peesi yange so sinze ngendera ku peesi ey'abali so kyogamba naawe bano abafumbo oba bano abakwataganye mu mikwano nabo bakube ettooki mu mikwano bakube ettooki mu mikwano ate bonna emikwano si mirungi waliwo omukwano ogukugamba nti gundi njagala kumpa ku ngoye ze ennungi ngoye ennungi nappate bikinaba mukwano gwe wangoye waliwo omukwano gwe wa lipstick owa powder naye sigamba nti buli omu aba mukwano gwe okuva ku ntobo ya mutima gwo omweyambulire omulage n'enkulayo gye wakulamu omweyambulire okuva ku kagere paka ku mutwe era bwe munaatabuka ebyo byajja okugenda nga asaasaanya mu bantu beerako n'akasenge mu mutima gwo wadde obeera ne mukwano gwo bako kiwerekera nga ggwe we tuba tutunuulidde ku omusajja nga sereebu n'omukyala nga sereebu ne ku sayidi eno either ng'omukyala ye sereebu omwami tali mu mawulire oba si sereebu ki ekisinga okukolera relationship ze ebyo byonna byonna tekiriiko gamba nti ono sereebu ono si sereebu kisinziira nti mukwataganye mutyera mwagala nakwenkanawa kubanga twandigambye nti Airini Namatovu nebba omukulu Honalebani Geoffrey Lutaya si be baali nti baali bagagga nnyo okuva we baayagalanira baali atera nabo boto ate ng'ekintu bakitandika batandika ate era baali nabaavu oba nfuna niwe olaba basobola okukuuma omukwana ate be baali mu bantu ennyo ennyo nga Lutaya alaba abawala enkya negule tulyangako nti Lutaya alina abakazi nga 8 oba kitegedde naye kati kiva mu kwekuuma na munno na bwesigwa bw'omuwadde n'obugumiikiriza ne ku bufumbo kubaako omugezi n'omusiru kati tola Namatovu yali musiru mu bufumbo gwe oba kitegedde yali musiru kubanga obusiru bwe buliwa bwe buno okulaba buli kimu gwe n'ogumiikiza n'ogamba kansirike oba kitegedde kuba bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka nti bawanga akoze kino naye kankole kino kati gwe fukako omusiru ogambe nti oba yakikoze nze ate kankuulinge nja kuwangula tayamala n'awangula n'aluma empeta n'olwekyo nze ŋŋamba baagala namwenna mu bufumbo manya nti kubaako omugezi n'omusiru gye munaakoma mwembi okubeera abagezi mukana mugulu obufumbo tebujja kusobola kubaawo Senga omukyala alina kulya ddi ebintu by'omusajja atuuka agambe nti kati essaawa oba muzaalire oba mufumbe ekyo kiri mu kwagala kwo wakati gwe naye tekiriko gamba mbw ate maze kulya bino amaze kungulira hama amaze kungulira muyenga n'amumalako yenna kwe kufuna ekinyegenyege muzaalire nedda ssebo okuzaala tekiriko ekyo kiva ku nsima gye musiimaganye eri ate n'abazaala nga emputo ziluza accident nene ogamba sijja ddukola ki sijja kulujjamu olubuto lwange kandubeeremu omusajja gwe nfunye musajja mulungi ate ali singo siraba lwaki sizaala tekiriko gamba nti amala kuwa bya bugagga okuzaalira omusajja kiri ku ntobo ya mutima gwo nti omusajja ono kusinjagala gye mwagalamu kankikole kino Senga nga tunaatera okumaliriza kapo zino esatu oba ennya eya Robert Sande Tata Sam ne Brown Sugar Dax Katero ne Momo Andre ne Nina Rose osobola basibirira ntandaki nze mbadde ngamba nti mwenna muli bato kuba Dax Katero era naye bebbi bambi bw'omulaba n'omukyala gwe yafuna naye ki
naye baby n'olaba ani Mina Rose namwe era muli ba baby mu kintu kino mwali mutandika kitandike mwembi zingamba buli omu yandibadde asonyiwa munne ne muddingana kubanga muli ba serebu ate kapo zammwe zaali zitunyumira obutuufu mwenna nga bwe mwali mukomewo bwabatabula buntu butono nnyo mukomewo kubanga mwenna mwewasa muli bakulu mwenna mwali mu mbeera y'abantu bakulu teri yali muto nnyonyonyonyo kiri awo mwali bato mu bufumbo butandika naye ate mu birowoozo mu bikolwa mwali bakulu mutuule mujjewo ebyo ebyatabula obufumbo bwammwe mubeere buto kuba mwenna mwali bato nga musaanira obufumbo bwe bunyuma kubanga gwoba olozezzaako nono n'alozaako n'ogamba nga bwe nduzezzaako kati nkitadde kati ntandise kino kambeere na kino lubeerera abaana mwenna abaagala okumanya ebisingawo mwenna mujje ku YouTube yange Senga Justine Nantume nange naguddewo channel ogenda bugenzi Senga Justine Nantume nannyinizo ng'ofuna buli byoba oyagadde byonna bingi ne bye mu migeno misinga mu byenjogedde mu byendesewo olunaku olwaleero mubisanga awo bye bye.